Siranga ko honorable atenga manager wa muyimbi. Actually nali manyi wafuka honorable ebya manager nga bikanyugeri ne juzi nali njaga genda hoimeyo ne bangamba akubira Mr Kayemba ninga honorable nakwata esimu munange yagikwata netu wanji naba msambi ompira so ono honorable mulala nnyo honorable Solo Kayemba ye manager Rema Namakula naye katweyo obugambo and then we listen to Rema. Manya bakuru Ayogedde nga batudde bansanyusiza nnyo. Kati njogera soka Luzungu soka Luganda. Gatta. Ladies and gentlemen, especially our friends from the press, the fellow musicians and the sponsors, you're most welcome to this press conference of the historical show that is going to happen on 23rd at Sheraton here. We have walked a journey since I met Rema 2012 and I managed her officially in 2013. So we have walked a journey of 12 years. So as you prepare to call me uncle, just know because of my age, just know in the future I call auntie, in the nearby future. So it has been a great journey, I can say, but all in all, I want to thank God. It has been a total blessing. When you see Rema, it's a total blessing. I think there are many other musicians that can sing better than her, but God has blessed her to see that she's the best. That's God, I think so. We have passed through many battles, and people say, maybe you're wise, maybe you do good decision making, but there is God who gives you that wisdom. So I think our journey has been blessed by God. We are waiting for you all to come on 23rd. Our show is not just a mere show. It's something different. It's a production full of surprises. Actually, even me, I'm going to buy a table so that I can sit there and watch. Because I don't know what Aziz and the team are planning there. How to sit and watch. I won't be moving. It will be West Records CEO, Mr. Eddie Sandy, who is the chief organizer of this show, to move around. I will see that day. Uruzungu rumpeddeko. Muzikirize nzire mu Luganda. Ansooka okubeebaza ennyo bannange. Mwebale nnyo buli kaseera tubeetaagira ne mulabika. Mulimu si mwangu okusigala nga tutambula nga bwe tubadde tutambula nasisinkana omukyalo ono 2012. Era controversy awo ava mu Gagameero lutalo lwali lunene nnyo ne Mukama yatuli mabega ntusobola okutambula obulungi. Kuba sitwayina buzibu ku muntu yenna naye nga twagala kusukkulumako kusingako we twali. So tutambudde emyaka mingi, myaka nga 12 n'omuyimbi ono. So amanyi oluusi okumpita omuzeeyi olw'emyaka gyange. Naye emyaka 12 etambudde si mitono. Mu maaso awo naye nja muyitanga anti oba senga Rema ategeere nti emyaka eba blessing. Show tegenda kubanga show za bulijjo. Situkola shows lwakuba twetaaga okukola show. Tukola shows lwakuba akaseera ako tulabanga tuli ready. Tuba ne music mungi. Twakomokola show 2 ne tutambula ne last year mukole bannange mukole. Kati akaseera kano tusubira tuli ready. Show muzimanyi osooka ku setting bwoyingira obanga agenze mu nsendala. Otuuka n'ogamba ndi Uganda ndiwa ningoze mu share Rema. So tetutunulira nnyo kufuna sente nyingi. Tutunula nnyo kukola kintu kirungi ekyo kinaasigala ku mitima gy'abantu nga ne wegiba emyaka gijja bajagamba twalabako ku show bweti. So tugenda kuba wano nga 23 ekyateesezza wano gye tubaye tukolera shows ebiseera ebisinga wabadde watono ng'abantu bangi bafika ebweru. Ne tugamba katugende tufune ku kifo ekinene ekyo naye tusigadde quality eri gye babadde balaba n'okusingako. So kwe kujja ku Sheraton wano tugenda kukola quality esingako gy'otalabangako nkakasa, but mu kifo ekineneko okusinga yobadde bulijjo. Ku Sunday tugenda Masaka ewaffe nze nva Bukoma Nsimbi. Tugenda Masaka Maria Flo. Abe Masaka ewaffe suya tebali balabyeko ku Shaweti. Actually tebagirabangako. Niye mbamanyi bawagizi baffe nnyo. Abe Masaka mugule mangu tickets zammwe
Mukaseera kano tujja kuba tuzirangira awo tuzigenda okubeera e Masaka mujje ng'obudde bukyali kuba show zaffe zitandika mu time ng'obudde bukyali atuzimalirize mangu. Nebaza nnyo ba sponsors baffe gye twagenda ne mutwanguyira Sebo wa Next Media olwayingira temwasooka kutunula muti mwagala bugambi MOU yo tusayininge obulango butandike watukwasa Brian oyo n'abalala baatukola bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala. Bwe twagenda ku Nation Group twatuukayo ng'ate bo bali excited n'okusinga ffe tugenda kukola ku show yammwe ne basanyuka tugamba kiki nali ne muganda wange Edisend n'agamba kino nga kisusa obukambwe. So mwebale nnyo omukwano ogwo ne company DSPA gwe mundi gososo okusponsoringa shows ate nojja ng'ozigidde ddala si kujja buzi. Weebale nnyo kujja Akron mwebale nnyo manyi nti embeera ejja kutambula ddala bulungi ku bintu by'eddwaliro by'amalwaliro bye mutunda. Temuteyadde ensobi okutujoyininga yabadde solution ennungi. Aba Aquafina Pepsi mwebale nnyo mwebale ddala ku last minute muga nti katugende tukole nammwe. Aba Judical Solutions mwetambudde nammwe emyaka mingi nnyo nga tutambula ffenna so tukuze ffenna tulowooza nti basi tulina bingi byakwogera. Radio stations ne TV endala buli tubadde tutuuka nti bulango nga mwanguwa ekyo ne kituwa amaanyi kati ekisembayo be bawagizi baffe. Bwe twalangira concert reaction yaabwe yali so high. Bwe twagambye nti tickets zitandise okutundibwa ku charisma.com ticket batandise ozigula wetwogerera bali mu ticket mpitirivu nnyo era alebbaadi enaatera okuggwayo. Tunaagenda okuleeta eza next week ezo tezisuubira nti kujja kubaako alebbaadi nolwekyo atannafuna afune alebbaadi ye. Mwebale nnyo amaanyi mwebale nnyo ba artist omutima gwe mulaze. Tables Diana oguze Misach yaguze table yagiguze dda n'abalala bangi Passa Bugembe naye manya jagula n'abalala. So tutandika ne family yaffe yennyini tutandika nayo etyoka to growing. We are going to have a successful show with no doubt. Tusaba mukeere bukeezi tukole endongo yaffe tunyumirwe. Bwe tunaamaliza Banyabo Foundation ejjo tubuulira wajje tuddako kuba ate akasente we twakafuna tukagabaneko n'abantu. Olwekyo tujja kuleeta ebizibu ebyenjawulo nze n'eddwaliro ekiryamenvu nalina kino tulabe nti tufunamu ekintu ekisinga show ebe impactful eri obulamu bw'abantu. Mwebale nnyo mwebale ddala. Mu kaseera kano mweyitire oba nemekuwamba genda maaso ina obugambo obusuddiya waliwo ayinza omwanjula okusinga manager abadde olina obugambo obujja okusuddiya wesirina. Webale nnyo honorable naye essaawa zino gwe njagala ayanirize Namakula tumumanyi bamuyita Eva wange. Eva jangu gwomanyi Jani y'omukyalo ono times when she's happy byetulaba byetutalaba. Your best fit actually to introduce her right now to the members of the press. I want to give you the honors. Osobola chikola? Asobola. Ebigambo yabirihasinze tanaba nakutuuka eno waggulu. Azizi tweyanziza omulimu ogwo leero. Ono ye Eva, everybody deserves to have a friend like Eva. Somebody that will stick with you regardless what. This is what they call true friendship. Eva. Panenga msanyiso okundaba. Amanya gange